Omukulembeze gwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeyamye nga bagenda okuyamba bannayuganda bagenda okunoonyeza ku kirwadde kya mukenenya mu kafuba okukirwanyisa. Museveni asinzidde ku bikujjuko ebyokujjukira olunaku lwa mukenenya ebigenze maaso n'ebukungu mu disitulikiti y'e Buyende. The problem of AIDS is really a problem mainly of discipline. President era asinzidde wano n'ayabula abavubuka abakyagenda maaso n'okwetaba mu bikolwa by'okwegadanga nga balowooza nti eddagala ligenda kubaako kye libayamba. Ono agamba nti eddagala lino liriko obukwakulizo. Omukulembeze gw'eggwanga era asinzidde wano n'avumirira nnyo omuze gw'obwamalaaya ogufudde ejjembe ennaku zino ng'era agamba kwe kuvuddeko okuba nti ekirwadde kya mukenenya kyeyongedde. Waliwo omutandala mulala gw'okusobola okufunamu akawuka ka Siriimu. That is the root of malaria. Naye empisa y'obuseegu ey'okwetunda oba okwegabangula oba okugula b'amalaaya. So you people, please don't keep playing around with this problem. Muzee alikola ntulekere okuzaanira ku kizibu eky'akawuka ka Siriimu kuba kaliyo ate kakaaliwo. Ku mukolo guno ate minisita w'ensonga z'obukulembeze Emile Babalanda wasinzidde n'atendereza pulezidenti ku ngeri ye gy'ayiseemu ey'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya n'awa n'ennyingo ettaano eziyitibwamu. Emyoga and other wealth creation interventions. Sir, being financially empowered not only increases household incomes, but it also helps to reduce the vulnerabilities, especially of adolescent girls and young women in HIV infection. Your Excellency, you have always emphasized that health is wealth. I therefore urge Ugandans to test for HIV and know their status. If you test positive, treatment for HIV is available in all government facilities. Ebyo bitadde ku mabbali ky'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission kisinzira ne kisabanga okwongerwa ku nsimbi eziweebwa mu kulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya. Akulembera ekitongole kino Dr. Nelson Musooba ategeeza nga mu kaseera kano bwe beetaaga emitwalo 7 okujjanjaba buli mulwadde wa mukenenya omwaka omulamba. Global AIDS Report 2024. UNAIDS estimates that there are 39.9 million people living with HIV globally, and that in 2023 alone, we got 1.3 million people getting infected. This included 120,000 children. Okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa egenze maaso n'eyoleka ng'ate Siriimu asiigibwa abaana abazaalibwa bwe bakendedde nga mu kaseera kano bali emitwalo 47 bw'ogeraganya n'emyaka gye tukubye emabega egibadde emitwalo 59 wano. Ate era ekitongole kitegeezezza ng'embali yabwe egenze maaso n'ey'okulinnya nga beetaaga akase kalama ne bilioni 600 kuno kw'oteeka n'ensimbi ez'abagabuzi b'obuyambi. There has been a reduction in new HIV infections by 45% from 68,000 infections annually in 2017, and by December 2023 we had 38,000 new HIV infections. It means within a period of 12 months, that's the number of people who became infected. Because, Your Excellency, the underlying conditions of the people living with HIV/AIDS still continue to make AIDS a health hazard, as experienced during the COVID-19 pandemic, and maybe in any other pandemics that may arise. So the bottom line, Your Excellency, is that AIDS should be ended. Omukolo gwe President era asobodde okuba nga afuna okwemulugunya eri abatuuze abeekubidde enduulu ku maanyi agenda maaso n'okuwooleka ku nnyanja obutabakkiriza kuvuba. Abantu abo babuuza nti abataata ne batulobera okuvuba bano balikola kimunanda ate balikola byebatulobera bye balikola. Abantu abantu balina amaato agawera bakontrolinga ebyalo. Eriyo n'ekintu kye betako the big network abasasula ssente nano sobola okujja okuvuba awo bali baikiriza. So tiri kwenda bakibuuse maiso. Grassroots TV nze Grace Segirinya ne Wanduru Bone Omunyo.